Olunaku lw'eggulo twakulaze munnamawulire waffe Stephen Kibuika ng'akuwa abasirikale kw'ossa n'abantu ba bulijjo ababadde bambalidde emmundu. Bino byabadde Nammere mu ggombolola y'e Kawempe mu constituency y'e Kawempe North bwe babadde bakwata amawulire oluvannyuma lw'okutemezebwako nga bwe waliwo ennyumba mwe babadde bagolola obululu obwamu na NRM Farida Nambi. Yaddusiddwa mu ddwaliro nga tamanyi bigenda mu maaso ku nsi olw'obulumi. Olwaleero tuzzeeyo okulaba embeera Kibuika mwali. Mu kaseera kano tasobola kutambula ng'ali mu kagaali. Annyonnyodde bwe gwabadde atuuka okkubibwa. Twatuuseeyo ne tusanga nga waliwo aba ekikomera ne tuyinga mu kikomera bali olwatulabye ne batandika okujja number plates ku mmotoka. Okusinziira ku Kibuika olwatuuse abasangiddwa bwe batandise okweka obwenyi bwabwe abasajja balala gye baavudde ne batandika okuba buli eyabaddewo era nga wano naye mwe yagendedde. Nga tuli mu process eyo ey'okufuluma twagenze okulaba abasajja abatali mu uniform nga bajja n'emmundu bajja ne batoon. Abantu ababadde nga tebeebise mu face mulundi ogusooka twagenze okubalabako nga bonna beebise face zaabwe nga we couldn't identify them. Sajja ne batandika otukuba. Yagezezzaako okutaasa kamera wabula n'alemererwa. Kati nga bagala sigaza kamera nga bagitwala n'engikwata n'enginyoza n'emikono ebiri. Naye mu kukwata kamera n'emikono ebiri bankubye batuuni n'emmenyekera ku mutwe. Omulala n'ansamba mu busajja kye kyandetedde okuta kamera. Mu kaseera kano wadde agenza atereeramu naye akyawulira obulumi. Twego gunnuma yo mu kiwato gye baasambye I'm still going through a lot of pain nti sisobola kutambula straight saawa zino. Era ntambula outbent. Newankubadde asangiddwa mu mbeera eno agamba abamutuusizza ku kino abamanyi. Oba RDC babaddeyo. I think I can identify some of them. Singa mbamba faces, I may not know where they come from exactly. Naye what I know is the RDC ba districts ezimu wano ezitwetoolodde mu Kampala. Secondly, n'emmotoka ezabaddeyo nazo nsobola za identifyinga. Asimye abantu abamubeereddewo mu kaseera kano. Agamba wakwatagana ne bannamateeka ba kampuni gy'akolera ya NMG okulaba ng'afuna obwenkanya. Nja kulingira legal advice from the company to taking batulabe what is the next course of action. Ibrahim Zadde muganda wa Kibuika atubulidde ng'embeera gye basangidde mu muganda waabwe bwe yabeeraliikiriza. Omulwadde teyabadde mu mbeera nnungi era bwentyo wensuula era ne kaakati wetwogerera akyalina obulumi bungi kubanga agamba obusajja bumuluma ne mu kiwato mwennyini mukola ki mumuluma. Doreen Mujoya omusawo ku Dorio Doctors Medical Center atubulidde nga bwe baakebezza ebitundu eby'omunda ne bakizuula nti biramu. Ebifaananyi by'omutwe bye twakoze leero byavuddeyo nga tebiriiko buzibu era ekyo tukyebaliza Katonda. Mu kaseera kano akyekenneenyezebwa abasawo ku ddwaliro lino.